Eno y'embeera ebadde ku kyalo Walukuba mu disitulikiti y'e JINJA, abatuuze nga batabukira abamu ku bakulembeze ababafuukidde ekyettere mu kunyaga ettaka lyabwe. Ssaawa zabadde 6 kubanzi nabadde sinaba nakweba katulo nabadde naakamaliza n'okulya ekyeggulu. Bano okutuuka okuva mu mbeera kidiridde abatamanya ngamba okumenya amayumba g'abatuuze mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero ku ssaawa nga 6 ez'ekiro. Nabadde mu nnyumba nga neebase nempulira ebintu ebikonagana wabweru naye nga siri kutegeera nti oba kyonna na kino kitinga ndowooza nti oba aliwo oba obuyumba bw'obokisi bali kumenya mu tayimu eyo. Kanemba nga sikiteekako nnyo ndowooza engeri gye tuli mu mbeera ya kafyu ate nga siragamba nti fuluma wabweru obudde obw'ekiro batugenda kufuluma wabweru ekiro. Enumba baliiko n'enumba empyaka bawe buzibu ki aye nga tuliwulira abantu bawuuma buwuume bye boogera tibitegeerekeka. Amayumba agamenyeddwa ga Sunday Emmanuel ng'abadde agazimba mu kitundu ky'e Soweto e Walukuba mu disitulikiti y'e JINJA. Abatuuze bagamba nti abaakoonye amayumba gano baasoose kuggyako masannyalaze era bonna babadde beesibye obukookolo nga kizibu okubategeera. Agenzera amasannyalaze mmyu amasannyalaze gasoose ovaako then ne bakola ki ne batandika bwe bukeeredde abatuuze babukeerezza nkokola okwekunga wakati mu kubeerako n'abakulembeze be basongamu ennwe okubeera emabega w'okubaliisa akakanja. Ekyalo nange mwennyini banzibira ploti ne baba ya muzeeyi wange ne baba ya maama wange ku kaleero okutunako ploti mukaaga eza famire yange nange Wakati mu kwetegereza ebyabaddewo waliwo omukazi aze n'ayoola ettaka ku kizimbe ekyakooneddwa ekintu ekyongedde okutabula bano era bamubuuzizza wajja abadde alitwala ng'amaaso ntengo. Bino oluwedde abatuuze basazeewo okulumba amaka gaabo be bateebereza okwagala okunyaga ettaka lino nga mu bano mulimu Peter Onen eyakazibwako erya Big Daddy. Ono mu maka ge tasangiddwayo era abatuuze kye bakoze bakubiddewo enduulu wakati mu kumulangira obubbi. Omwami mbaziira ekintu kino akimanyiiko naye asirize lwaki ajje ku ground atubulire kubanga ali ku land office je njiraba ku land ajje atubulire abantu bano bafuna batya ettaka bagenda oteekako ekyapa ng'olwedde ffe weetuli ofuna bulungi naye abaabikola ebyapa ebyo nze sigenda tugenda kubatya tetugenda batya era amawulire bategeere nti tubamanyi be babikola kubanga Big Daddy era yatuwoningako eri ng'agamba muli kuzimba oba ateekawo ekkubo kubo ki eri 5 kano kapoloti 35 ekkubo ne liba nga liyita mu mayumba g'abantu. Babadde bavaayo ne bamusanga mu kkubo ekiddiridde kubadde kumugajambula. Ono alabiddwako ng'akuba amasimu era mu kaseera katono poliisi ezze okumutaasa era waliwo abatuuze abakwatiddwa wakati mu kavuvuŋŋano kano. Fayina obubbi bw'ettaka we buli naye ettaka eryogerwako mu kitundu kyange waliwo eryebyo ebibanja ne wabayo ettaka lya railway ettaka lye twasavenga lya railway netukiriziganya abantu abaliriko nga sitetenajja busobola bakonsitaninga buli amafuna ekyapa kye aterere n'abantu abavudde Walukuba be bali kuleeta obuvuyo wano kubanga ffe twagana obbawo ettaka lyetulyesigaliriza wano eyembera eriwo naye nga abantu bange bamu kitundu tebana buzibu nange. Emmanuel Sunday gwe bamenyedde ennyumba alumiriza town kiraka wa Walukuba Masese Division okubeera nekyamanyi ku byakoleddwa. Yakozesa sembatya akolanga kyamani kakiko ketaka ensonga zaffe tugezeza kugenda maofisi agamu batwebalama so okukwekalakasa kuno tukikola muno tweyagalira netuyita mu bulumi sawa zakati bamenya nyumba yange omulundi omulala bagenda kumenya ya mulirwana. Majidi akimanyiiko ne MP waffe akimanyiiko kuba bona batuula ku land board bakkirizibwa okutuula ku land board okutegeera ki ekigenda mu maaso so twagala okutuwa ansa lwaki baakonye ennyumba ya mukwano gwaffe naffe tulinawo properties awo tuzigulanga abavubuka okwetaasa katwagala tegeera lwaki baakonye property ya mukwano gwaffe. Oye babbi b'ettaka tulina ttaka lyaffe kirombe eyo bagamba baaliba basimbamu n'ekyapa kyova olaba twekalakaasa bwe tuti. Bw'atuukiriddwa ku lukomo lw'essimu tawuni kiraka Kirunda agamba nti aludde ng'alabula Sando obutazimba kizimbe kitalina pulaani ate ng'akizimba ku kkubo wabula yegganye ekyokumenya ekizimbe kino.
data must be local. The structure was illegal, but even then the council had not come in to demolish. But now, the people who are demolished are not known even to council. They are not our people. For us, we don't work at night. So I'm told only certain part of it has a land title. Part of it is his. But maybe when he was constructing, he overstretched. Because what I hear is that he constructed beyond his land and even went into the road.